80%. Okay? Kakati singa omukulembeze owa president kuba balonze akanyuga ettawulo gwe vice president gwofuuka ki president gwe kuba mwakafaananyi nga gwe president wa 4 years experience oba 6 years experience mu music bw'okulembera Bebe Cool, Moses Matovu naye nga n'olulimi lwa music lwetwogera tolukola ki tolumanyi. Mutabani wange yaddayo bulungi nambuuza nti kati mzee omanyi oli mutuufu kati how do I go about this ne mugamba pull out genuinely wandika ebbaluwa eri official which is right. Okay, so tetubesinga ku sentiments kuba nange nayo mutabani wange agenda no ebyo bintu bya bbali. So mbadde nsaba neggonjebwa lyonna eri abayimbi naddala mwe bakatutwala abakulu bamuzeeyi tulekerawo pretendingira mu bintu bino tuyambe baganda baffe ng'obudde bukyali. Bintu bingi nnyo bye naaliyogedde naye essaawa eno si birungi byakuteeka ku TV. Oluyimba lwange nambattuka miliyoni talina kumyesinga. Oluyimba lwe lwange lwensinga okwagala Jamila. Kakati gwe tosobola kuŋŋamba nti nze mulinako personal issue. Saa muto nnyo okubeera mu liiga erwana naani ne Bebe. I am a father. I see a good voice and a good talent that could have exceeded. Nayogeranga, rest in peace, nayogeranga ne Buganda bange namwe public Moses Radio nga mulowooza nali nga nkola ki nsaaga nga mbeera ngamba Moses kino ne kino ne kino ne kino. Moses omwezi gumu nga tannafa twasinkana erundi esatu Casablanca ne twogera nga pain yaji ngamba Moses era kino yafa kiina era mu kukakkanaawo kwe mwalaba yali akitunuulidde bw'ati. Namugamba Moses Katonda akutegekedde obudde bwo nga Bebe Cool, Bobi Wine ne Chameleone bakoze eki bavuddewo. Gwe making sure nti ekiseera ekyo we tuviirawo wooli okwate keeke yo n'emikono emeka naye ate akuyambi ne ku keeke oli alyako nga tukyaliwo. Kati weggyeko pressure, tereza kaloboozi, yambala bulungi, image gwe kuba music ffe tunaatera. Kati era akaseera bw'ogenda okalaba Bobby aka music akaze ebbali ogenda okalaba tukatwala naffe naye naffe tugenda kutuuka bbanga siri awa tukakole ki ani yali badde ayingira radio naye raba Uganda waffe n'atufaako. So n'olwekyo kifo ky'okulinda King Saho okuba nti nze ndowooza waliwo ne gye mwali badde mumutwala by now because mugenda kukiraba gye bujjaawo nti it was very necessary. Okay, and you all know. So bwomanyi bamanyi mwaganyi okumitira rasta. So bwembanga mbuulirira ebintu bino mbibuulire out of experience. We have lost so many friends of ours. We have lost musicians to a lot of ate ebiragala ebyo byolaba bw'oba omuntu abikozesa mu kigero. Okay, waligambye oba kuba bangi ababikozesa naye mu kigero naye waliwo abaasala layini. Ate bw'osala layini ebintu ebyo ebiseera ebisinga biba birina kye bikosa wano ku bwongo n'obulamu bwo ng'omuntu. So I don't advocate, and all my years in life and my music career in this country I have always been against drug abuse. Singani Morris Kiria. So kikulaga nti nze nali sooza nakulowooza nti Bobby akyalina interest mu ebyo ebintu bya music. So bwe namala kati ekyo ekibuuzo olina kimubuuza kubanga bwe namala okwenda osinga owange naye n'agenda alonda obuwe, so not vice versa. Kati eky'obutakkiriziganya ne Bobby oli mukyamu lwansonga nina bingi nnyo byenzikiriziganya ne Bobby, bingi nnyo, politically, socially ne musically, bingi. Naye era nina byesikkiriziganya naye. Unfortunately byesikkiriziganya naye mu politics binene nnyo biyinza okukyankalanya kyetukoleredde politically, economically ne socially. Okay, nzikiriziganya ne reasons ze ez'okuwakanya gavumenti mu bintu ebimu ebinyigiriza omuntu wa wansi. Kyesikkiriziganya naye ye interpretation yabyo eri omuntu oyo wa wansi atategeera. Interpretation ye ereetera omuntu oyo
okunyiiga ennyo n'okwekyawa ate nga ye kyakola ekyo tekigenda kujjayo muntu oyo mu mbeera eyo oba okitegeera naye kaakati bw'oba olina ideas ennungi z'olaba eziyinza okuyamba omuntu wa wansi zijjeyo mu buliri bwo ozireete ku mmeeza ey'oli omukulembeze ali in charge zimuteerewo omugambe nedda eno mu ghetto ekyali tuyambye kye kino so si kuleeta ate wa ghetto y'ekyayi n'omuteeka mu maaso g'emmundu awo tetukkiriziganya ekimbeeza mu NRM kusobola kuteekawo birowoozo byange ku mmeeza era nkiwati gavumenti bwekyuka teweewuuzinya nange nnyinza okukyuka kubanga mba nina okuteeka ebirowoozo kuki ku mmeeza so bw'oba olina ebirowoozo ebirungi omukulembeze omulungi tobiteeka eno gwe n'ogamba oke kati kantereka akasuwa kange babonebone bwe naatuuka nja kubikola no so nina bingi nnyo byenzikiriziganya naye then nina bingi nnyo byetutakkiriziganya which is only normal amba omukulembeze kyeyayogera ekyokulya muwogo nawulidde nga nfa naye nasanyukidde Katikiro bayavuddewo n'abanyonyola kamuwogo bwe kawooma naye lwakuba yaganye okwogera nti pulezidenti mutuufu bavubuka bange bato bange abaana bange tukuze tulya muwogo n'ebinyeebwa ebisiike n'ekyayo mukalu ensonga lwaki covid bw'atuuse wano tasobodde tutta nga bali abaali abbaga mu mitwalo when you look at your health situation muwogo is more better to be in your stomach carbohydrates ezirimu amount ate owaffe ali fresh temulimu kubamu biddagala nga chemicals ebateeka mu migaati nga bazikola okay muwogo ali fresh amazima ga Katonda mu ggulu waveeyo Munnayuganda yenna Omuganda agamba nti okulya muwogo kiswaza oba kiva omuntu wagandirya muwogo tukuze tulya muwogo ejjuuni ne lumonde nga bateeka ku masiga bwe balekawo ekiro ekyeggulo ku makya tebatwala na mu fridge emmere ziteetaga fridge muwogo lumonde ejjuuni ensujju siri so sure n'embidde olweggulo nga bwe tumala okulya nakulira kanyanya nga jjajja ajjako gye tugenda okulya n'ateeka ku lusaniya endala n'abika endagala bulungi nazza ku masiga evvu ne bajjamu ebiti ne kusigalako si muvumbike mulala nassaawo essepiki bulungi obudde ne bukya ne mukeera ne mulya omugaati gwa lumonde si kuboobera kutereka kupreservinga paka ku makya emmere eyo teyagaganga yasigalangawo ng'era bagisala bulungi kati oyo ye muwogo asooka omufumbe owokubiri ani atagula muwogo musiike ani yegwe oyinza okumpa omugaati nga ndabye muwogo omusiike wabbali lwaki twebuzaabuza olwa politics akugamba nti tokwata ssente genda mu dduuka gula mugaati genda mu nnimiro jayo ekiwayi kya muwogo okiriire ku kyayi omukalu kyayi w'amata munyweko just emirundi 2 ewiiki mwenna mumanyi ekiriwo ogenda mu malwaliro bagamba ennyama kendeeza ogenda mu malwaliro bagamba amasavu tolya ogenda mu malwaliro abasawo bonna ku tv basaba bagamba emigaati mibi girina gigezza si bwe kiri kubanga bagifumbisa ebintu ebikola ki ebigezza bwe mugejja mufuna pressure kakati omuntu akuwadde idea y'okulya muwogo ate n'ogamba nti azalaye Bannayuganda kiki lwaki tetudda mu mazima ebikookoma siddayo kuwulira ng'obyogerako kubanga mu kyalo si bikookoma babiyita ebikoola by'amapaapaali mubikwate waliwo n'ekirala ekiringa n'obutanga nabwo buvaamu nga kyosobola okukozesa okwoza as long as olina amazzi kunaaza omukulembeze kyeyayogera ekyokulya muwogo nawulidde nga nfa naye nasanyukidde Katikiro bayavuddewo n'abanyonyola kamuwogo bwe kawooma naye lwakuba yaganye okwogera nti pulezidenti mutuufu bavubuka bange bato bange abaana bange tukuze tulya muwogo n'ebinyeebwa ebisiike n'ekyayo mukalu
ensonga lwaki covid bwatuuse wano tasobodde tutta nga bali abaali abbaga mu mitwalo. When you look at your health situation, Muwogo